Nyaboneze byange byagala. Kuchi. Ondaba nebyo wano wenye byange byagala. Owayo ondaba nebyo. Anti wabitwala. Owange byagala. Otabimpa. Oja kubeta. Bituwe. Bituwe. Mukasi wange. Zona mutu. Omuntu agamba Mukama ampaddeyo kasente ngenda mwebaza ntya. Mukama Katonda ampadde abaana mbadde kisuubira ngenda mwebaza ntya. Mukama Katonda banange na kyankoledde ampadde obulamu naye ngenda kumwebaza ntya. Okuyamba omuntu ayetaaga obuyambi kimala okwebaza Katonda. Ojja ku bugagga bw'Omukama wange gwe nongaggawaza ebyo byempita ebyange byonna bibyo. Zikiriza nange okutwala kw'ebyo byompadde mbikuddizenga. Zikiriza nange okutola kw'ebyo byompadde ngaggawaza abalala. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower. N'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Mwasuze mutya baddiya, musiibye mutya, kasawo kammwe wano. Ndikubuuzaako abagenyi abagoberezi baffe nawera kubanga okola ki ng'obabuuzaako. Kaakati baddiya nga we mbagamba nti senya okuleka ensonga n'ebeerawo ng'ehanginga amagye galanyo ne gituusa ku nkomekero yaayo. Era we mba ntandise ekintu njagala nnyo okukikola ki okukigusa era mukimanyi bulungi nnyo. Nze kasawo kammwe ate abanzikiririza muzikiririza mugambe ekintu kimu Rosette kasita akiyingiramu kiba kikola ki kiba kiggwa. Sisuubira naye nnyina solo yali ennemeredde wadde n'egyo kubanga neyono Emily naye era mwala we kyagumekera era nali nzize tuve nga tukola ki nga tukiggusa. However size bwa bulungi sijja kwerabira naye okireka ng'ekiyise ne kikola ki ne kiyita. Kaakati baddiya nadde nnyina okubanga nnoonyako maama w'abaana naye nfuna sayidi ye. Kubanga natutuwa obudde ne nnoonyako tata w'abaana ne nfuna sayidi ye nga mumulya wa badala wa kudaala. N'alyoka njerega nga bwefaanana simanya ndi awo simanya nti nyiriranyiriramuuko mbu simanya naye mbu simanya wabanga ngenze mu mikono gye n'andabirira mbu nnyinza okunyirira ne ndabika bulungi nnyo. Tamanyi kyenkozesa, tamanyi n'ebizigo byenkozesa bbeeyi yaabyo anze n'okubanga nayiza bikola bisobola omwezi n'omwezi. Mukimanyi nkozesa Nyondo Gleam. Nyondo Gleam company bwaguga nene ekozeko abaana ekozeko abantu ku nsusu ebule n'ebweya mu nsi yonna nga tusosodde nti nsi kyoba wuuba mu bwano Uganda wokka. Kati abantu ng'abo just owuliza n'okola ki n'obireka kubanga omuntu onyiiga. Era nze Mukama ndoza yannyamba n'antonda nga ndi mukyala kubanga abakyala ebiseera ebisinga tetuba na mayi tosa kuŋŋaŋa musajja. Bw'abeera omukazi n'obeera ng'oli muwanvu okome n'oba ng'olaga watufaafagana. Kyenyinza okugamba naye omusajja nze n'obwanga omusazi ng'ali mupya akoma wano bw'ati muganda wange ayinza okukulemerera ayinza okukufuukira akakookolo. So n'olw'ensonga eyo omusajja ebiga byayogedde nawulidde nga nnyiize so bwe nage nagala okunteeka mu category ye like seriously. Omuntu oyo amanyira nawulidde nga mu butuufu nenga kati nduse nakusalira okwandika kumanyirwa mu ngeri efaananako bweti anti muli banaku njagala nawe nkuyambe kuba nawe olabika obunaku nawe oli bunaku. Bannange otuba nga tuli banaku twaza musango bannange ana omusajja oli ekigambo bunaku kimwanguyira ate n'ekyalo ekigambo bunaku abantu baagaana okukitegeera amakulu gaakyo kati kitwali awo nga tukitegeera naye omuntu omunaku ye muntu ataliiko babe ng'oli awo oli bw'omu bwannamunigina naye kati bba ekigambo obwavu kye bayitamu obunaku. Obwavu ye muntu mutufu nga talina kasente obulyawo nga yeeremerera n'okwetuusaako bye yeetaaga.
naye omuntu omunaku osobola okusanga omuntu ng'alina ssente pya n'enkadde naye nga munaku nga musajja mugagga mukazi mugagga naye nga taliiko babe nga munaku naye ffe tukitwala mu ngeri nkyamu naye tujja kukitwalira awo nga bwe twakitegeera nga bwe tubakitwala aya baasi oli wakugamba nti oli munaku manyirawo nti akuvumye titolinamu wadde akakuba ennyonyi so mama w'abaana naye mufunye twagatulyeko ku sayidi ye omuganda agamba towulirizanga gwakawala aho nawuliza gwakalenzi era njagala nammwe mujajire okusinziira ku bigambo omukyala byagenda okwogera kuba wali eri waaliwo enkaana yali y'amaanyi nnyo tetwamanya bituufu nnyo tetwamugyamuko bigambo biwera aba ayogera tetumuwulira oli aleekaana bali mu bbanga bali badduse kino kiri akayogaano kaali kangi nenfubanga bwensobola omusajja ne mufunako era mwawulidde sayidi abasinga mwamujajize kubanga ebiseera ebisinga entegeerayo obwongo obwo obuntu bwo butegeerekeka singa oba oyasamiza akabo oba obikudde akamwa n'okola ki noyogera omuzungu wagambira even a fool can be considered wise when his mouth is shut nti singa omuntu mwagiba bwegiti nga niwakubadde musiru asembayo naye ng'asirise bwati tosobola kujajinga tosobola kumanya kabeere mulalu ng'obadde omusajja abadde bulungi ng'ali awo tayogedde tosobola kumanya nti noboona omulalu tosobola kumanya naye kabikula akamwa nga byoga tebigatta ojja okujaji kugabe watulire mawaya watulire zolo soka musajja oyo nga bw'omulaba nga abadde omusaze ng'asirise oyinza okulowooza nti ategeera naye wabumbulula ebbwa lyakamwa w'omanyira nti mu butuufu takola ki tategeera ebigambo ebimuvaamu okudaala alinganga ye atasulangako njala alinganga ye atayambibwanga kale nga yetabeerangako mu mbeera embi nti awo kyalibadde nga kirungi singa oli obaddeko mu mbeera embi n'omanya munno naye kyabayinza okuyita musinga abeera mu mbeera eki mubadde ne munnammwe embeera gye muyiseemu kati ke kaseera kokubanga mwandibadde mukola kimucelebratinga kubanga mwalwana mweka from the start mwalwana mwenna naye baana bamama surprisinga kimbagamba ki kasooka tubuuzeeko omukyala mama osibye otya munnange okwata mpola oyogera mpola oli mukakamu simanyi lwaki nti ebiseera kati nze ondaba wano eno nze nebba wange akimanyi kyova olaba nga tasobola nakera ku makya tasobola kubanga nnyinza omutuga ne basanga nga yawedde kino nkubulya mazima kubanga nze kisooka manyi kiki kyendi ni mukazi ali straight semasagga sikola kini mukazi mukozi kati nkeera ku makya tukole naawe ogezeeko omanyire bumanyizi wabona kyonjagaza nze ni mukazi mwogezi nze tebanninnyako tebanyigira mutoke however ndi muntu mulungi era ntegeera simanyira muntu tikati musajja omumanyire bitwala tugende nange kyoso kyetuzaako tomanyira blabla nedda mbeera mu bukakamu bwange nsobola okubeera omukakamu nsobola okuvaako ne kabikuka kya buntu kya butonde kati gweze embeera zoli mukirise bambi basobola okulinnya ku mutwe oli wali wegayira na mukazi munno kati nzaawo oba neetuuma erinnya wenaali etuma mujja kulintuma mumpite kasaawo kammwe kuba nze mbamalira ensonga zammwe ekyo mukimanyi era kyensobola okuwa in assurance gyenkuwa nga tulize wano eno teri agenda kutwala waka w'abaana bo ntunuulira tewali agenda kukola bizinesi yo tewali kutwala waka w'abaana bo kenna kirinnye mukikola ki kigwa obadde okimanyi nga ne bano wembagamba nti oyo Namasagga lyerinnya lyemuwadde nti gwe muzeeye gwe agenda abba abasajja tazaala yeeyita muto jasa akola kyakwekolakolako neyegiragiramu kubwati era si yali awalabika obulungi singa abadde akosa nnyondo girimu kino ekizigo ekyaffe kishananya waligambye nti kale naye kale ezimu tezikwatagana ali awo tategeerekeka naye amanyiira abantu bwewa balina ssente empya n'enkadde balina ssente empya n'enkadde bazijja mu kubba kakati nomunaye mbabuulira ki abatulaba nina omukyala enda munoonya kati omwami otuviira wano ngenda munoonyaako kati omwami wali wangoberera yageze n'asanga akatambi nadduka n'alaga musajja we n'amugamba bannange ono omukyala gwe ndaba ali eri mukanya abantu abala gwe ndabye katambi si kyo ekikazi ekyakuba jojuzi kale mu bbanga ery'emabega kaawo lyesimanyi kakati bannaye ng'omukasajja amugambira bulungi nti ate munnange kiti kyekyo omukasajja nga bankubira simu bannange omukazi yali ludda wa tujambe buyambi nyamba buyambi mutuukeko nsaazo yankaliza sirina wadde olwataano nange yava wange ize come ize go ye kyakola ajja yangu akwatibwa kutuwa alaba omusajja nti alinamu kasente bala gye bali ekiko ekyo nga bo tebaagala kukola kuyingira amaka g'abantu kugonoona kusikamu kati tumanyi
families mmeka zagenza break zile tumanyi families mmeka kubanga oyo akugamba muzi yangambye munanga naje naje yava yangambye munanga omukazi oyo nali simanti gwe muze gwe laba ngamba ina jia kola ki yava nga alesa bye kale kikoze sente ze yewane muzagamba muzamba ina sente wakachaka bazi funa nenga mukazi yakola ki abba abantu abba basajja aladekedwa kubanga ina akantu kalina kubanga musajja ngamba yalina yaberanga n'omutigwe abantu mbafu wemindi abalaba kola cholo yagamiraga nedda oyo musajja musiru temuwairiza dogo naye abakazi balogera ddala abasajja ne babawuza ne bateka ku zero nosanga omusajja nga alyawo kiryawo tekitegereka nengo omusajja amazo omukazi amazo kikola ki abantu baloga kino mbabuli amazima temweyibala kakati munnanga omukazi bakugamba ono omusajja akwide kwengera mulonyo lwa leero inti naye yave uwe ngamazo mukyusisa empapula zonna ebyo bugaga yosijja byonna namutera ku zero mpaka na omusajja tayabutaya atanga naye yamujja ku mukazi omukazi nga alina abaana imagine eranga naawe bwe yamala nasula wawembwa ye nakola kinasikamu kale no kyagala okola letwagala omukazi ono tumuteekeko ekintu oba tumusasanye ensemulabe eti nowabanga azze mu bulamu bwo nazze osimanya mbu nazze akwekwanya simanya mu bitu atugende omanye nti omukazi alina kyagala takwaga alina kyakola ki ekizibu ekyuka ono yawubye nadde njagala omusajja oyo mukwate bwe mufuna nampa story yo mugate n'oli lyajawulize kono ng'akola ki ng'ayogera amanye nti ono omukazi muki mubbi muyaye muferaze kumubba bubbi lwakuba nti ono ndaba nga yasigadde mukakola ki kasala kubo kubanga ejina mubuliriddemu ng'akulaga n'ebyomugaba bino bidde eno kugamba yawunze tawuliriza nyiza okuba njogedde nnyo wamma tutandikire ku lutuba bagamba ku lutuba ku ntono tutandikire ku ntono ekituufu kyo bye nagamba go ge mazima omwami wange oyo yankwana nga nkyali mwana muto nga ndi mu P4 nembeera naye ngera bwatyo newaka embeera naera nga weetuli tubeera naye bwetutyo bwe tusanga mukubo bwe tusaagasaaga bwe tukola tutya kati paka bwe nagenda mu P5 nenyingira ne P6 naye omwami wange nayingira P6 nakwatagana ne mwanyinaze viise mwanyinaze viise ne tubeeranga naye nga bwatuma namugamba mwanyoko oyo mwagala ngamuwa ebigambo ng'ajja ewaka ng'abiŋŋamba bw'atyo kati olumu nga amuweereza ebbaluwa ng'awandiika ebbaluwa ng'ateekamu ssente ng'ateekamu nusu 10 kati ng'embeera ey'ewaka nti tetwasoma nnyo fayini yatulangira obwavu ng'okuwa 10 abaakuyambye ennyo akaseera ako nga luba lunene nnyo n'okuzaala kubeera gye bamulimu ewaka kati nakuwundiza okwo ng'ampulira essanyu ampadde nga tubeera waabo nga mwanyinaze akola ki nga tubeera naye nga mwanyinaze yagendayo yaleeta obubaka bwatyo bwalabiriza maama tajja ata tatulaba bwe bityo kuba yagamba mbu waliwo niwe babakuba emiggo naye era batwakokko ku miggo naye era ye teyapowa era kati abo nga mmaliriza P6 waliwo eyimmanga wansi tenakola ki gye twalaga nali ngenze mukyalirako mulabako ngamba kangende mulabeko omuntu era mwanyinaze viisa eyaŋŋamba kati ngolo wahandika okumwagala ngambulira muli nange mwagala tetuyina naye ate sente zampa nga kalekaleko akasani kakusikasika fumita emboozi ngampulira nange essanyu nengendayo muganda wange viisa naŋŋamba mwanyinaze gendayo omulabeko omukyalireko nze ndabirize no bamaama tebakola ki tebajja nengendayo nagendayo nenfuna olubuto navaayo alisookoleke ye musajja gwe yasooka okubeera naye musajja wange yasooka okubeera naye mukikolwa onasomye okubuuza okuva lwabeera naye mu kikolwa mpaka nakati wali oyagaddeko omusajja omulala ebbali tewali gwe nali njagadde okakasa tewali era ye ne bw'omubuuza naye akimanyi sirina gwe nali njagadde nti oba ono oba oli tuli naye mwatandika twatandika era paka ne tubeera naye awo nefuna olubuto olusooka ng'embeera bambiye pangisiriza mu kusooka yali akola mulimu ki yali yakukwanira awo yankwanira yali atunda butula kaagala nakyogerako sokoleke okuba buloka n'okutunda obutula kiba ekisingo naye era byonna bye bimu
naye bloka kale zo ziliko kasente okusinga muno katunkuma okusinga katunkuma kyobola gatagala byo newe namubuzizaako ayagala kwogera katunkuma so mu kaseera ako yalinga akukwanira yalinga nga atunda katunkuma ku kyalo bw'atambuza nga yalinga alimuko kasente nga bw'atambuza obudde ngera yamubeezaawo ati nga wampaayo nange wali 10,000 nga okuba gudiikudde yawo ngamba nze ndiwo oza kaseera ako ng'olikulinga nga 5 10 eza leero jabanga 5 bwe bityo naye nga kati kankubuuze akasente ako yakakuwanga 10,000 obanga kiwalukolangamu ki olwo yalumpanga nagendanga ngulamu naye nga oyinza okgenda n'ogulayo ak'okulya n'ojja nga weegaaya bano basaaliza kale kwegamba abawaka baganda bo abawangako nabawangako olw'embeera naye nga mwekweka twaliranga mu kiyungu nemwekweka bamuguze amatatulaba tudduke ababuuze sente mwazijeebwa n'akulabako akubuuza ani yakuwadde akusiba n'emiguwa mama yali mukambwe nnyo mama yali mukambwe nnyo ati era bwe nafuna olubuto mwannyinaze Evviisi ye yamuwooyawooyanga n'amugamba munnange maama muleke talina wakulaga era bali bagenda kumbe naye ddiiru yali agimanyi maama agenda okumanya nti oli lubuto lwali wa bbanga ki awalwezeza emyezi egi 3 embeera naye eraba nti olw'emyezi tulugoya kusesema webaka bunafu kusesema webaka appetite bunafu ati olwo omusajja mukulu akitegedde nti oli lubuto yagamba ki omusajja mukulu ategeera nti teyalwegaana kuba mwannyinaze Evviisi yamutuukirira namugamba olaba embeera eriwo ali lubuto naye nze muwolereza naye kukwatayo kukola ki oba oleetayo paka bw'anaakola ki bw'anaazaalira kale akusooka oleke awo ng'otuuse mu siniya yamuka ng'otuuse mu P6 kale P6 awo olubuto lwe lwakujja mu ssomero oba wali okyeyongerayo nga abazadde balina sente ogenda kugenda paka awo obwamba abazadde sente zaali zigizeegizeemu kubanga buli eyagendanga mu P7 ng'oba okoze bulungi ogenda mu P7 maama sente talina nga okoma mu mwakomanga mu P7 tewabanga kweyongerayo P7 P6 mwakomanga mu P6 P7 ebeera n'ebisale bingi yagananga omwana bw'amala P6 P7 tajeŋŋanga olw'ebisale kubanga yabeeranga candidate class wabawo emiseso mingi sasula kino sasula kiri ate nga ebiseera ebyo sente tewali kati watulanga P6 nga kigwedde ate nga kyamaanyi mu maka ewammwe watula primary 6 ng'atikkirwa kiba kiwedde kiba kigwerawo kati kitegeeza mwenna abakulu wabwa pieces okuleko n'omukulu eyeyongeddeyo n'omuwala omuto kanogenda nabye keyongeddeyo kubanga ate ko kafunayo abakagiramu abakakwasizaako nekeyongerayo kuba nawe akasoma busawo ye yafuna amwongerayo naye amanyi gwe mu n'omukisa gwe naye yafuna ogugwe kati munaye nenzaala bebi wange nenzaala mwana muwala netubeerawo ne bamugamba nazadde n'agamba agenda kunteeka wa biki mwanyinaze n'amugamba nedda teteekanye embeera olabe wona waagwa wobaogwa naye wakakisuse nawe munaabeera yali ali eyo ng'alina akayumba mwapangisa n'agamba ajje kali mu sente mmeka ako akayumba kali awo kali kakasubi yangambye keri asipangisa ebiri ako ebiri era teyakulimbye kaliko ebiri yali apangisa nenagagoyo naŋŋamba kati muleete bazadde bamwe nja kujjayo nkyaleyo kati gwe bagambe najje tubeere naye no mukayumba n'asuubiza n'okujja okugenda okukyala kati gyasooka ajja ojja obeere mu kayumba naye oluvannyuma ajja kukyala mpaka nakati yali akyaye n'oyafuna sente yali akyadde takyalanga n'oyakikuba ne bannange singa buli muntu afuna ku sente abeera ng'ono omusajja mwanyinaze n'aŋŋamba tukkirire tugende n'agamba maama leka agende ewa bbanga okusinga obbeera wano biki omusajja agenda kukola sente agenda kujja okukyala naye nga maama akkiriza nga nkwata bugoye bwange nga ŋŋenda wa mulenzi olwo nno nyina omwana ogwo omu nga ŋŋenda bwe natuukayo nga nfuna olubuto olw'omwana okumeka yani mbona okuli wamufunira wali nga nfuna owookubiri era embeera nga si nnungi ak'okulya tewali
Banaye ng'embeera yafuuka embeera ngambi nnyo nga bw'okiwulira naye olwo okulyanga ayiya bwayiya nange agamba neetikako katunkuma ne tumutambuza ekyalo ne tugenda ne tunogako ku gundi ebyo kati yampadde emboozi naye akatunkuma tajogera tasobola okwogera katunkuma amuswaza nnyo tayiza namwogerako era ne tubeera naye awo tetupatikana nnyo nga bw'obutegeera embeera nkola nnyo naye akola nange nkola naye nga tugamba ngera mukwano gwaffe ki nga weeguli munyiiga ne muddamu anako yangambye yagenda aguba n'ajjangayo obugundi ne bubufumba yagendanga eyo mu katale bano ababeera bamaze okugira ebintu abasuubudde nagenda n'ajjayo obusigalidde oba bukopa oba bummonde oba bumwe bw'amatooke obusigalidde nga tebannayera kulongoosa naleeta ne mufumba ne mutetenkanya nga lumunyerako mazzi naye nga laavu weeri nga tweyagala mu mbeera yaffe bwe tutyo kati awo ekyavaamu n'akola ki n'atandika ne bafunayo omwami awo ayagala omuyambako ku ttaka kukuba ttaka okitegeera namugamba olaaba omwami ayagala mukubira ttaka tugende tukole tuve wano tukole nze nja kukola olwo sinafuna luto lwakumeka lwakusatu nga tukolanga tugendanga ntandika osomba amazzi n'amaanyi tujja beera bulungi tukola olwakasente katandisa okukola ki okujja mpolampola bakwaddeyo kasente kasente bakuwanga gwe okakolamu ki nze nga nkamuwa mazira sinagula bintu bya waka nga yeye mwami wenkawa muli babi munnange kaakana akasente munnaye nkuwadde tereka tibabeeyalya ne babeebikka abasajja twakolera ddala mwoyo omwami twakolera ddala ssente ezaawera era twagenda okubikula akantu kaffe nze namugamba kati kawezeemu nga mmeka nga mulina akabokisi osonderamu naye ngaawo mu kubeeramu eyo embeera kati wano emabegako awo naye ngaakokulya nga tunafuna ono nga naye oluusi kavaako ko n'ewaka mukaseera kali waliwo neyagambanga emmere mwagijjanga waka n'omukuba amataffaali emmere oluusi mwagijjangako bw'ogendayoko bambi n'okola ki olwo obulya nga nakasente yagala mukakwateko ne mulya akamere bwe bafumbye ne mulyako bwetyo kakati ne tukola ne tugulayo nemugamba katumanyi tugulayo akapoloti tukateeke mannya g'abaana olwo ndi lubuto lwameka atandika ddi okusuubula mukene awo nga mumaze okukwasa kasente awo kati mukwasa kasente yasuubulira mukene atandika osuubulira mukene n'okusuubuza otyo teyalimbye abadde akola ye abadde akola nga nange nkola era kasente weyangambye omwamaliriza bizinesi gy'abadde akwatako nga nange ennyumba emakingi embuno ya mitwalo 8 bituufu abadde talimba ne tugifuna ya mitwalo 8 mubeeramu tubeeramu awo namwe ne mulabanga agamba nawe ne bati embeera nnungi sosolya waatafa embeera nnungi nnyo tweyagala tetuli bubi nnyo buli kimu kye twagala okulya kikola ki kibeerawo buli kimu kibeerawo wala butandisa okusomaawo olabutandisa okusoma awo nfunye oluto olwokusatu muzadde omwana nfunye olwokuna olwo ewaali embiranye watandisa okubeera embiranye awo kuzaala muwala bali bawala nosoka nozaala yasooka muwala nozaala wokubiri muwala nozaala wokusatu muwala nowokuna muwala awe wali koye kikino nkyala munange omwami yatabuka agenda mu ddwaliro bagamba azadde muwala kati ayombe n'abasawo omwami kayombe banange kanyigira mu ddwaliro banange bamugamba kakkana omwami nga tawulira banange omwami yayomba nangamba sijja nakutwala sina naje nkutwala onafunye kasente tuguze ne kapikipiki yangambye agula pikipiki 2 nasa kukubo nga zireeta sente awo twali tuli balodi nnyo nga naye yeevuga ku piki nandeseeyo mu ddwaliro ampadde akasente naye eddwaliro alindeseemu
netambula nezengamba mutuna sotingire waka nokoma we waka ne okumya weka na weka ne gwala lyo ne banagani yabagamba nti omwana gwo olina okusalawo n'ogamba nti lwaki ebintu ebimu abantu tubitera Katonda nti yasalawo ngera nyomba bbizi waffe yasalawo buli lwayomba yagaba abaana buli lwayomba kati omwana omuto n'okuba muwala mwana muwala ze nkoya abawala biwozala abawala nze byo sibyagala biki senga w'abaana awo embiranye yakolaki embiranye yatandikira natubeera nze nga manyi bya busaago tujja kuterera nga wa sajja ayongera bongezi kutabuka ajawe kyavaamu nga mugamba atujja kati kyomanya nti buli mulimu gwe yakolanga tufunye kasete ne kabwera ne buli mulimu gwe yakwatangako nga nange nkola ki ngogatako nga simulekerera mwakolanga mwenna nakasete wakamuwanga mukene ate nga nawe walinga mukozi mukene mpaliko sente zo nange mpantambuze nawe n'otunda ne nange nentambuza munange tambuza babiri tubeerewo bwetyo embeera tukole kino tubeerewo mukitegeera kuba yaŋŋambye nawe yaŋŋambire nti nno yakolera akadaala ebyenakawa byebintuntu ng'ate kawolusine ku mukene kati ki ekimu kuggisaako omudaala n'akuga katuule wakati okola omudaala gwe yatandika mpola neŋŋamba toddamu kukola mbu gubaswaza yaŋŋamba omudaala gumuswaza siddamu kukola ntubeere waka yakole mukene natandika kusuubuzanga busuubuza era nga bwakola naŋŋamba siddamu nakunya ku mudaala gwe era saddamu nemuwuliriza netulanga oba gwe omudaala yagugirawo ddala balina gwe yaguteekako omudaala weeguli mudaala gwe era nange mwenkolera nange sigamba guno omudaala kati wooli ssaawa waliwo omudaala gwe yagamba ogwasooka ogwo ogwasookera ddala gwe gwavaawo gwaviirawo ddala kati wano wooli ekitegeeza nawo wuwe awo wendi yapangisa njagala ombulira amazima yapangisa awo wendi yapangisaawo wooli ssaawa zino wagamba goli ate mukusooka mwaŋŋamba ne sisitawo ndimu mwesonda akasente njagala mazima go kakati mazima era genkugamba kati akasente fe abeekesonda baganda sookoleke yagirawo n'akubawo yapangisawo n'akubawo anawakuteekawo binalekawo oluvannyuma golaba otudde waka kisusse baganda bwe ne beekwatakwata ne muteekawo ku byotandikawo kati awo yanimbyemu kubanga yagambye yakwata emitwalo gyali 8 n'agulirawo obutebe buno bwa plastika n'agulirawo n'ekirala oba n'ekimeeza oba kiki ebira byaŋŋambye n'agulirawo ebintu n'ateekawo bizinesi nga yamanyi erimu emitwalo 8 mu baganda bo ne beeyiwawo ne bakirya kyonna ne kigwawo tebakirya okukirya kwe kuno okwagamba nti bazadde bange bajjanga awaka nga n'olumu bambenze mbayita nti maama mujje tufumbye kamere nfumbye kantu akalungi nga womanyi embeera y'awaka sookoleke ekituufu bajjanga apewaka ewugumu nga bajjanga buli lunaku bonna bajjanga bambi kulya kamere bajjanga maama yajjanga awo teyalimbye lwakuba nti bamuwanga olugambo n'abantu ab'okukyalo banga aziruka amakaka n'akava akalungi olyeko maama yabalabirira bambi ng'embeera naye teyali yadde yatuvumya obwavu kituufu era munnaye tuli baavu naye munnange bantu bamugambanga ebigambo byabanga mubwavu maka amavu wakulira yakwegombera yakusanga tamaka ga amavu gali gamulisizaako n'abaana be mukyala we kubanga wagendanga n'ojjanga yakamere n'omwesera ne balya n'abaana guli musaayi gwe naye n'alya agamaka amavu gamuyimirirawo ate ge yajja omukyala n'amuzaalira abaana wadde bawala naye nabo basigala baana tosobola beera wano nga maama ali wali n'oli akantu akalungi nga maama tomukulumira maama baganda bo wallahi otulawo n'oli akantu n'ogamba ye kano kende mama ge ye kati ali n'abaana bamanyi okudduka ewa jjajjaabwe si wala nnyo tewali wala nnyo si wala twali kumpi si wala oli atambulawo ng'otambula nawo n'otuuka sajja mukambwe ate mumalirivu bwe kityo naye munnaaye netukola ki naye nga bwe tuli bwetu kati ye ebyo ne bimuyombya ate mbadde simanyi tikyamunyiiza naye wano jjo wano wano mukirangira ennyo n'akiteekako nnyo essiira kati okumanya abasajja balina embeera nagamba bannyo ku mmere yonna bagirya kyo kitegeera naye simanyi tibambi kimuluma naye ate nga nakikolanga mu bubbanga nasimanyi nti kyobusa abimanya ne ku kyalo bazi oba bamugambanga oluusi nga wabasangawo nga kigwa katono viise gwe yeevuma bwe yali yanaalya emmere ye yatumanga viise gwe yatumanga ate mukoddomi we viise gwe yatumanga buli kimu
naye munaye abasajja bo bazibu naye munange kati nze ne bwondabira wano ndi n'abaana bange neetetenkanya naye munaye nalabirawo ng'aleese omukyala kyono ye mama ki ye mukyala wange naye ng'omukyala nga mumanyi mu kusooka iye senga w'abaana ng'era muyita aŋŋamba senga w'abaana mu kusooka yamuyitanga senga w'abaana ng'era tumanyi senga w'abaana ze ng'era nemumanyawo nga mumanyi ng'era senga nabona nga w'abaana bamuyita senga mama senga wuuyo nga njayana olwo omanyi otya ati mukyala munno mmanya nti nno omukyala munnange era ng'embeera etandise okusajjuka kati amundeetera atandika okukambuwala fuluma nze ndeese mukyala wange gw'ozaala baana bawala ani yangamba kummwe nti omukazi yakyatula wangamba basisita mbwe omukazi omukyala yakyatula nange ndi mukyala munno nze nange ndi mukyala munno fuluma nkole ki nfumbe nange ndi mukyala munno ne mugamba ate gwe senga w'abaana ayi nawe oli mukazi nawe oli mukyala ate gwe oli senga w'abaana n'agamba nze ndi mukyala munno ate nkooyo okupangisa kaakati ne munnange oyo omukyala gw'olaba nze omusajja yaŋŋambye njala mumunoonyaako olwala lwennyini ne wenviira wa njala musajja mukole ki munoonyeeko n'oyo omukazi baawe namugambye banawe oli omusajja nange aduula oba kudaala kubanga yagambye ntudde wano naawe sidi wadhi like toli wadhi nakutula nange okitegeera simanyi na buno budde bukuwadde ntya okitegeera ne luŋŋamba kakati ndaba naawe oli awo oli munaku singa okkiza naawe nenkwasa nekugatta kwoli naawe at least onyiriranyiriramu kale siganye naye wonadda mu ngalo zange nenkulabira ojja kunyirira ojja kufuuka amata naye tulibya omusajja neŋŋamuka amataata baatubali mu nsi yamukwasi yabamanyiira abasajja balina akamanyiiro nadde sana kyakumuddamu kyala nnyo nagambye sikuzaako mukono naye alina akamanyiiro ajooga ali arrogant ayogera bubi teyeeguya bana omusajja ng'oyo neba nga tusigadde mu nsi nga tuli muffe kanga bulaba Adamu ne Eva Mukama tomumpanga tozijanga mulubirizi naye ate nga yekyerabidde nti nze sente ze nakolanga nange nga tukola babiri oba mukene oba olinako fipite nga muwange era byonna byalina nga nzikwata ne muwa ne mugamba katujja kukola kino nga siryako wadde 10 ng'era tukola babiri naye sawa ya leero yalineeyambudde alagira ddala nti tamanyi naye nga ndimu abaana bana andagira ddala tamanyi amanyi mukyala mulala era nze ne bondabira wano nze mbadde nsaba mukyala munnange nga bw'oyamba abantu nange onyambe munnange kuba abaana bange nyamba maama kati omwami badde otyo tukaba sweetheart nze nzako kaaba ndaba omuntu akaba ndi emotional omuntu akaba kati ate pia amaziga kati pia nakoyo kaaba tokaba sweetheart kuba abaana kati sokoleke yo omusajja okyamwagala omwami wange ye eby'omwami nze n'abaami nabikoowa mpulira sikyayagala njagala funa mbeera n'abaana bange kati ye towulira kati ye tomuwulira ati jana beeno bba wange nedda njagala beera n'abaana bange yasigaza obulamu obubwe nange nsigaza obulamu bwange naye ng'ennyumba yange agindekedde kuba gali maanyi gange nsaba maama munyambe kuba abaana bange fune wembeera munyambe bannange muntaase kati olaba fune wembeera kubanga ne mu nnyumba ennene yatugobamu boyisikoota obuli abo yatugobamu n'akaliwungu akali mukenkwatako bannanga kugamba kati agala ovirewo ddala oyagala n'okujja teri kintu kyannumanga ono omukazi kuddala nga bw'ali omugagga kane weebuuza namubuuza kati ka bizinesi nga bw'okalabaako gye muyita bizinesi mulimu ssente mmeka ndekama ebitabo gyange 8 nemubuuza ono omukazi kati mutuufu ndabika gy'olabikamu ky'ogamba gwe hana na buvunaanyizibwa tolina abaana baabo ky'ogamba nti kati kana katugogenda kujja tulemu okakoleremu tinedda nyina pulaani zaawo kwegamba kino kye bayita okumega n'oluma omukazi yameze n'akola ki n'aluma nti n'aka bizinesi ako katunulidde akatu akalimu obusiri just
temina sereza muzirimu okitegeera nina wayagalawo mbu wakiri bwagala alina plan yawo mbu yasetingewo mbu wasetinga mbu jakufuna abakolerawo kugamba naye berewo ka business nayo nga manyi gange mama go manyi gange yaddaga mamu nendagano sinaako mukono naye gali manyi gange ogende bulungi sookoleke yagamba mbu njagala utangaze mukawo katono kubanga yagamba nti ennyumba yagula ewedde era yajegulira mu ssente zonna kwadde n'olwaga ate zijula wangamba tuba mwagula poloti oba simanya nagiteka manya ge smart bishatu yagamba smart wasoma bla bla oba ne mugizimbamu kati saakitegedde twagula poloti ne mugamba tuteke manya g'abaana n'agamba era bwe kijja okuba kati agenda oleeta engundi kuteekako omukono ntandika osoma ngamba osoma biki noli wakoma mu P6 mbonaawo osoma teeka nera bw'omumanyi nandiko kugamba abantu bangi nengamba okuswala n'oteekako omukono kanteekeko omukono n'enkita kati byambaza poloti n'akola ki nagenda n'agitunda nagenda n'agula eweste n'atunda poloti eyo sisi gye mwasimbamu nagatako sendera n'akola kinagula n'abateekamu ne mubeeramu kati mweyo endagaano yo wagirabako eyo nagasimanya wayagiteeka kubanga yagamba endagaano tagimanyi nakugimanya takimanyi tayogera nakwogera tagimanyi ekituufu naye nga ebyo byonna bye yakoze buli kimu kukolagula poloti nyumba ewedde ego maanyi gange mama yakola yaleetaga mukene nga tumutunda ababiri siryako wadde 10 akamere kenyini ketulya namutaba nengende wa mama wange nga mama embeera nga mulaga mama wange embeera mpinki sinungi mama nga naye akkiriza mwana wange nakola kati mama yababeerera waawo ne mufuna akamere kemulya najjako ewoona wali ekamere amwagala tayagalira ddala era yabyogedde n'agamba bajjanga ne balya emmere kimuluma emmere era zinali manyi tekimuluma kimunange era n'olwo basisita bange yali atuleseewo n'ewaka ng'asuze wa mukyalo ono amasista yangamba mulimu yasookanga n'akomawo 6 ku 7 nako bwezi yataleka wadde talese wadde 10 naye nga basisita bange bajja n'obumere oluusi nabo oluusi bo ne baletaka babalese ne mufumirawo ne mulya netulira wamu n'abasajja mwagala ki ne tubeerawo what do you really want nga tubeerawo bwe tutyo paka naye bwe yabasangawo nga balya yagamba nti ki balya emmere ye byonna ye teyabimanya yagamba kimu balidde emmere nga ate n'emmere gyagamba be bagireese oluusi gali be bagireese we yabeeranga nga taleseewo kasente nebala ne mufuma ne mubeerako awo ne mulya ndogola wano ndina abaana bange ntetenkanya kano bwandaba ne kali ng'ajja ekyo tokikola oluusi nayiza n'okwetera n'abantu boototegeera kyabanaye kyensaba munyambe muntaase baganda bange yeye embeera ntaase abaana bange emaka gaffe nze sifaayo nze byabasajja nabiko wasaagala kuba olwadde enzadde nina abaana bange sina kyenoonya ate tugamba onogera kunoonya mulenzi abaana bosi baana bawala bange naye omukyala munnange ennyumba agenda kugitwala abeere mu nnyumba bo beyabe nga beeyagala bwobonebone kukubona abaana kubanga naawe wooli saawa zonna basobola bakola ki mbonaabona nabo olaba gakufumutura mu kantu kaakati kyengenda okukola kiri ekintu kimu mpaka nga kikola ki kiwedde kirungi kya byonna tukutte buli kimu kyonna naye nekiro kyeyawanye n'agamba omunamanyiira nja kubookya n'obwana mbwokyezemu yali atambula bw'ati yatambula bw'ati n'akola omwana emabega n'amusamba bw'ati bale omwana n'akaba nenawuliranga efe omwana n'akaba teyafa nayo teyatunulayo nawulira omwana ng'akaaba mulinnye tafuddeeyo aliko naawe embejja banaye mbabuulire mukama nyambe yeyongera okunyamba aleme okuppa amaanyi amangi agakuba abasajja kubanga nze musanga nnasa omuntu kubanga nze mpulire era nga mwanyinaze visa amanyi okujja n'amugamba munnange ate amateeka mba sijja kugatya tuba tujja kufafagana luvannyuma yo naye nga maze
okutugumbula omuntu. Mwanyinaze visa yamugamba nga naye mwanyinaze munnange ng'omutugugunya, munnange ng'omuyisa Kyusaamu. munnange kyusaamu gawa bwe bamugambako ng'olwe waka kirala ng'ajja yeefuula ekirala ng'atabuka olw'emirembe awaka temujja bba najo olwo n'ennyumba mujja mweyagala temuli kawundera ngamba batusala ensawo naddala basajja mwebale nnyo mwebalire ddala anyways siri worried kubanga ekyokola nkikola ki nkimanyi kanonyeko ono omusajja lwakuba nti ono naye yafuuka katwewungu nandifunye omusajja ne bakwasaganya babiri ono naye n'amunyumiza ono yamubba atya kasooka nonyeko ono omusajja toba ekyokola ki sigenda lemererwa tugenda kulemererwa tokaaba mukazi munnange mukyala munnange maama munnange bamama b'eggwanga tokaaba kijja kuggwa mpaawo kitakya ne omusuula ogukeera ku makya ne gukola ki naye ne guba ne gukola ki ne guggwako omusana gwaka ne guba ne gukola ki enkuba n'etunya naye nomala nekola ki mpaawo kitakya ate ezo okulemererwa kiri nkola ki kiri nnyo noona era abasinga bamumanyi baana bangi baze ne bagamba awo kasa watuuseewo kati awo gye tuwebase kyakoze eki kyawedde oyo kyaliko kyakola ki tamanyi kyaliko olwo nakyala tekirina buzibu nakyala ono bajala naye mufunemuko 1-on-1 yebadala nnyo njala mufunemuko 1-on-1 njala ono omwami abankubidde olwaleero nyina programu nabo ngenda banoonya nyina okwogerako nabo singa kiba kisoboka nooyo naye nemufuna ye naawuliriza ku bigambo byono kyandibadde kikulu kyandikoledde nnyo amakulu era kyenyinza okubagamba ndisaawe eno ngenda kuba nga mbasiibula era maama w'abaana kyengenda ogaa kiri ekintu kimu nti ogenda kufuna obwenkanya genda ng'okimanyi ogenda kukola ki wali ewaka wawo abaana bwe bali nabo abeewakana amateeka banange bwegali kale tugende mu DNA naye tukeberako omu bw'ati okitegeera mulimu n'abaana boona bati bamufaanana naye n'osanga akacumpuni k'omusajja n'olyoka okatomera nga n'obwongo bwebwo bannaye sivodde sivumye naye tujja kuvuma abantu okusinziira ku ntegeera yaabwe obadde okimanyi nti omuntu asobola okuba nga mupya akoma wano naye olw'empisa ze ennungi n'obuntulamu n'obuntu bwe n'abeera ofona opondo osobola okusanga omusajja nga muwavu akoma muli naye olw'empisa ze n'empisa ze nabitwala tugende so ffenna tuli muntu omu fenna tuli bantu balungi singa obeera oyolesezza obuki obulungi tuli bantu babi nga newankubadde olabika nga amata naye oyolesa empisa embi obeera muki obeera mubi so nga tumaliriza sijja kugaana kubajjukiza nti baana ba maama yonna gye muli Saudi Arabia muli Abu Dhabi muli Al Ain muli UK muli Canada muli Sudan muli Kenya muli wano Uganda officially twaguddewo Nyondo Skilling School wenjogerera era abaana mbaleseeyo abayiga bakola ki bayiga kirungi nnyo omuntu okuba ne skills mu bulamu bw'ensi era sweetheart kyenzija okukola nja kuwayo ofa bino kabiggwe nja kukusomesa okukola sabbuuni nkusomesa okukola liquid soap akafu kakokola nga bw'okakola nga bw'okalabaako tusobola okukakyusa n'ojjawo ebintu ebyo n'okola liquid soap n'okola shampoo n'okuwa shower gel n'okola ebintu ebyo nga bye tukola ki n'oba nabyo mu mutwe ne tufunayo akakapito n'otandikirako okwo ne weekulaakulanya okitegeera mukwano era n'obeera ng'ogambye nti awo nvuddewo awo n'olekawo ewaka awo nyininyini obikolerawo ate bitega ssente mmeka okola liquid soap obulungi omulungi ffe ekirugi kya byonna ffe waffe tetumujabuula era ffe ekisooka n'okuggwawo ewaffe liquid soap no sabbuuni aweza engoye ne jiiki ne hand wash ne gundi kati ebirala bitambula naye ndoza twalina nnyo katale kaabyo nabyo geragera bikola ki buli muntu akosa ku kintu kyaffe agamba waawo kubanga abantu bagenda bakola liquid soap ne bamujabulula akadomola kalita 5 ye nakozaamu ita 5 endala okitegeera n'omusawo yajja kukatumutunda kakaaga olwokuba nti ebijabuludde nekajja kakuwa ku mutwalo bakana no bakenda mu butuufu nga kyekyo tekukola ki tewejjusa nti gwe kenyojja mwesabululya ngenda okukola ki kwa tukola ebintu nga biri ku origino biri kwalaali era kantola akakisa kano okwebaza bamama b'eggwanga abatuwagidde ne baata b'eggwanga abatuwagidde era nga ngenda maaso n'okubasaba nti nze Rosette nagaana nti kati ng'omukyalo ono nandimidde tugamba bannange mukyano tumusonderere tumukolye bizinesi tumugyewawo tumusondere tukole kino ebintu byonna bigaana olw'ensonga nti omuntu asobola okukozesa ensobi
nakuyita kuba nanimbirabyeko mu bannange kati ngamba kyo kyabera bale sikikolanga kubanga ku Nyundo Media newogera yitandikira eri sijjangawo ku media ko nensaba omuntu obuyambi nenga kibannange ona alina obuyambi tumulese mumusondere era basinga bayomba ne bagamba Rosette omuntu mutekawo kabo tumusondere Rosette kola boti mbitya lwaki ojagenda ofuna omuntu asettinga ekintu kyakugambe munnange kyonna kiri okitegeera obadde okimanyi nti no abantu ababeera ku nguudo okulusi batusinga n'obugagga nze nyina story gye nalaba omusajja yabeeranga ku luguudo okwo nga alina ebintu byefuula neyefuula ng'omulema nabeera ku luguudo ng'asolooza ssente gasobola okuvaawo n'emitwalo 5, 6, 7 n'akaki n'akakale nagenda ku streets z'amanyi tunda bantu bakola ki babeerako neyefuula omunaku ddala naye ng'omwami oyo alina ebizibe n'ebizimbe alina rentals nga n'okwevuga yeekola ki emmotoka nagyagikweka n'avaayo n'atula mu katigundi akabalema neyeefunyafunya nabyeyekola nga ne bamukulula ne bamuteeka ewantu naye nga ne bano bakozi be abamuleeta abamuvuga alina abamuvuga ewaka alinayo abakozi nga 2 alina amayumiro mulimu abaki naye nga ssente zonna azijje mu ki omwo so kyobera nga nze nembeera nga nkedde ku makya nenga nti ngenda kola mu nsawo yange kwatamu akasente oba kimansobodde okuwa omuntu soka nenga Mukama Katonda Mukama nkusaba ontanganze oba omuntu kubanga nze wemba akoli omuntu ekintu okusasula so kakati kyenyiza obagamba nze okola ekintu kyonna kyembeera nkoze bamanyi Mukama ajja kukola ki ajja kusasula era njagala nnyo abantu okukola ebikolwa ebyekisa kubanga kyosiga kyokungula kati nga kyembagambye ebiseera ebisinga obanga kyoyagala okukolera omuntu wala ati omuntu ali mu mbeera mbi osobola kunosa Mukama Katonda kiri wadde ono omuntu okubanga muyambako kubanga osobola okuddira ettaka lolikuba ku kiswa okitegeera so n'olw'ensonga eyo tuwena kuba notano lujja kuggwa nga wembagambye sijja bagamba taddewo akabbo bla 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 era ekyo mukimanyi naye nsaba mweyongere okubanga mutusapootinga mutuwa abaana Nyundo Skilling School omwana abeeko nekyafuna ekyomutwe eno ffe twagala baasoma bokka n'abanga omwana tagendako ku ssomero naye ng'obwongo busobola okukwata naga kino kye bansomesezza nkyasobola okukikola luli n'ekiddamu so mujje kirungi nnyo omuntu okubaako n'obulimu ogw'omutwe abantu bangi beekoleddemu wali n'akasente so saagala ogambe nti ate bannange nze saasoma ate omwana wange teyasoma oli teyakola ki bannange mujje mpozi n'ekirala nabeeranga awo nenga Mukama mpadde obulamu Mukama kugamba nyina kye nebaza Mukama ti Rosette kinzibuwaliramuuko okugamba nti kino nkyagala Mukama n'akinyima lwaki buli muntu olibanga weeyisa bulungi ng'olina empisa ennungi olina embeera ennungi Katonda akutemeranga ekkubo kubanga kizibu kyagamba nti kanyala kukola kino ekikola ki for example singa owulira story mwe nayise okutandikawo Nyundo Skilling School ebyetaagisa ebyadde bintu bingi naye natula bwe nti kubanga nyina mukwano gwange nagamba kankyogeremuko kino katono kuba natuula kubanga tulina eno company ya Nyundo Estate Experts nga tutunda amataka ngawe nabagamba nti negatta baganda bange nekojja wange omu netubanga tukola ki nga tutunda ndi tusobola okufuna eka ngeeyo sere sizirina nuga ankwetayo bwezi ki sitaitayo bwezi nemwegatta omugule wantu awo nemutematemamu nemukola ki nemutunza abaana okitegeera kati nengamba kyonyala nkikole nga nkikoledde bwomu nga tekirimu oba sister oba kirimu ba brother oba kojjo baani kati nengamba ngenda kukola nti ngenda okutuula okudraftinga gundi eyo budget mu butuufu nga kaseera nga ne half yako sigikola ki sigirina nenga Mukama nekiri kituno nkyagala naye ngenda kukikola ntya kubanga kaseera sikola ki tekawera ate nga mpulira nkyagala tera nekirowoozaako tekyazze buzi tekyagwa bugwi nenagamba nga ngenda kukikola mu kujja ne Uganda bansibira waneno olwabbo mwezaali zikola kiziwatuke mu UAE Dubai nengamba kati kano kaseera katuufu obutatuulira waawo ntandika ekintu kino Mukama yanaakola ki yanamanya nefuna ekirowoozo kya among your friends ifujayoko omuntu omu ogenda omuliise ekigambo ayinza okukigula idea n'agigula nemukola ki nemukola nefuna mukwano gwange omu teyali mubi nemubulyamu eyo idea negimwajulira n'agikkiriza n'agibayinga ku ssaawa esembayo n'antwala ndozobanga musiru simanyi munansonyiwa kubanga ku ssaawa esembayo nga tugwe yatandika nga tutandise okukuŋŋaanya ssente kwe nayingenda okugenda okubona ssente bweyangamba jangu nenkuba essimu nga takwata nimutako messages nga taziddamu ate abantu bamukubira akwata nengamba eno red flag banyi neetaaga ndala eriwa nengamba owaayi navayo omutima nga gumumenyese nenvayo nga menyese namenyekera ddala sijja balema nentuuka ewaka sobola kulya mmere sobola kunywa amazzi sobola kukola ki nga ndaba ekyoto kyange kikoze eki kipise mu ngalo naye nalina sister witini awo nanga lugu ampita lugu waliwo ensonga nangamba olaba nti oli mukazi w'amaanyi lwakuba oluusi nawe ogenda nomumalamu amaanyi
oli mukazi wamanya ate osobola okitegeera kwata mpola tandika ekintu kyo bwogu era kiyana kuyamba nga oli mu bwogu kubanga oli namugana ne mugana nyine ebintu bisobola okusingira nga bisingane zogenda okola ki okuteekamu nti olabanga ebintu byegoze ebisoto teziri kuvaamu mutola biriwa bintu kikole ki ng'olondaba tuba tukolera ku small scale tuba tukolanga ebizigo tufumba sabbuuni naye nga naye tulina okwongezaamu ebintu ebirala on top of that tubiyigiriza ne bannaffe abalala tukendeeze ku bbula ly'emirimu wano mu Uganda tukendeeze ku kutaayaaya kubanga abaana basinga bataaya ne bandika okuba tukendeeze ku bubbi olw'ebbula ly'emirimu abaana bava ne bagenda ne babba ayagala kaakulya olw'omulimu gukoze eki gubuze okitegeera kuba saazo twa employees abaana basukka 8 kati abo n'abasanga ku street nga babba mulimu abalenzi mulimu abawala ona basanga ku street nga bali mu kwetunda olw'ebbula ly'akasente olw'ebbula ly'emirimu okitegeera ne tugamba kati awaliwo tu employees tubafudde busy tubajje mu society obadde bagenda okukaabiza abantu kwagala bannaabwe kwerenga kona bana b'abantu kubba kutta okitegeera awo ne tugamba nti awukale era kalaba batono era kale tukoze ekituba savings then tugamba kati twagala n'abaana kubanga twagala n'abaana basobola okujja n'agamba nti kateze mama oyo manye ekiriwo nti nze nsubuza kajiki okitegeera kasita kasaamusaamu nze njagala nnyo ssente naye siri mu luvube siremezaamu ate tezimalamu nja kukwata ebintu omwana mbimuwadde sigenda kufunako agenda akole ki era obanga olinayo omwana wo ng'ali eyo just ataya talina byakola omwana muteekemu kasente katono nnyo nze nja kumuwa ebintu ebirimu kapita awerako mugambe genda oyiye ki ensobi gwawo komawo olw'ensonga nti ebintu byaffe mutindo mulungi tujja kukyusaamu wana babitutte bajja kudaba musabe n'enkeera kubanga ffe twekakasiza okubanga tujja kusigala ku mutindo gwaffe nga tuproducing ebintu byaffe tukola kukyusaamu omwana mu kifo ky'okutaaya ogenda okubba ogenda okukola ki omwana yeefuule bize nze Rosette sina mulimu gwe sikola bwe mbanga sina kyakola nze nsobola okukola ekintu n'enkitambuza nengenda nga ntunda mpola kubanga sinyoma miki so abaana temubajinya oba mwana wa bwala oba wabulenzi agenda ku kyalo wabeera awo bayiteeyite bagamba nange nyine okajiki kaakano nyine akaguniwe kati kaakano agenda nga bayitamu mpola akwana emikono agenda nga bayitamu mpola aye atandikira walande mpola so mutuwe abaana n'oli nga oli asobola asagala gyayijja sajja bibajjeko oli agambe ajjagala wanga abyeyigire agenda bye producing ire atajja kubeera better nti wabiganagana bye producing tumulaga wajja chemicals naga nagatta ebintu ebulungi nnyo bw'atabicupula ajafunamu ki ajafunamu ssente alina ekirala kyebajagala obagamba nti nabeeranga waawo neŋŋamba nti mukama lwakiri kyogedde nti katonda nnyamba simazeeyo kati nenonya akasente mpola nenyongera kano neŋŋamba zino ze nnina kantandika okukola kikuba ndi serious tekikola kinkyagala tindeka okugula nga nyina okugula ebitanda nyina okugula emifaliso nyina okugula kyo nyina okugula kiri nentandika nebintu negenda nga nembigula tebitwala nabbanga ddene mukama najja nga mblesinga nga nfuna akasente kubanga ndi mukazi mukozi kasana we neekutte nti waawano ekyo nekikola ki nemaliriza bulungi nnyo nengula vaani weeri awo kutambuza abaana olinjala kujja kusoma nesala kusula basobola batamula nateekamu amafuta kutambuza bintu kukola ki nakyo nenkola ki nenkimaliriza nenga mukama kandi oli waki oli w'amaanyi so ensi bweti bwekola ki bwetambula n'okwewaayo nenyumira nenga kino ngenda kikola ki wadde oli andisappointi nze naye saagala kibeere nti nno mbale nyina kuyimirira ku muntu okuyimirira Rosette nsobola okwetengenera nsobola okweyimiriza kubanga bbanga lye nenkoze eki ate katonda atuwa ebyokuyiga nti ate wonna navumana nnyo neŋŋamba so omuntu adde awo n'alowooza nti abadde agenda kuyamba buyambi omuntu abadde alowooza oba yagala kumubba nenga saagadde kubba kubanga nkugambye tusobola okukola endagaano n'enkuwa ebintu byange bulabula amateeka gyegali okitegeera nze ntaddeko omukono okitegeera so nenyimirira Rosette bwe paba era twandise okufuna abaana tuproducinga ebintu tubidelivaringa alhamdulillahi rabbil alamin kati wano weŋŋambira nti nno kati mu ngeri eyo era nagaye nenga mukama kanyiza kukolawo ki era mbadde ngawo nga noyambako oli so kati omuntu ali eyo oli luddawa otufuga ne stories zenkola olaba nga zikukwatako kati sigenda kusaba ssente ate ndi mukyala wa mazima omukyala no nga mumulaba ng'oli awo ng'omukyala ono akutteko ngamba Rosette kwata obucupa bwa jiki ya 20 bwa ssente mmeka butwali oyo omukyala atandikira okwo ngamba Rosette njagala okwa liquid soap 5 zengenda okusobola zitwali omukyala akole ki atandikira okwo Rosette njagala okole bar soap nze byange bira bya mu kamera ate swakuza mukyala ono ngene mugambe kakati munnange bakwadde ebintu bineeno era amanjagala nkweka ebimu wadde mbirese biri mu kamera n'ebimu ngenda kubiza wallahi yamu nga obimwalewo enkola ki omutima ogwange mugagga nze sere zikyambuze nganze omuntu
neza omutima muki nkyogera mu kamera naawe kiwulirize nti wenaba kubanga nze ebitu yange oli wagamba sagadde kusaba abantu naye balaba embeera gy'okola ki gy'oli oli waba awulira ng'akulumiriddwako nabagaana okusaba nagala rozeti zijja kusaba ngamba rozeti kwata jiiki 10 zitwali oyo mukyala kyomanyi ojja kusanyuka era wallahi ya Mungu ntya Allah nga ndi mu kamera oli wanaazipa nanga manzikuleetere nja kuzikuleetera nga ozikola ki ononye akatale ozikole ki ozitunde oli bwana ngamba ati rozeti muwe oba kidomola kya jiiki oba muwe kidomola kya shampoo oba muwe kidomola kya shower gel oba muwe kino so mbasaba busabi nti yenna anaaba asobodde era nja bikwata mbiteeke mu kamera wona buyagadde okumesha ngati mune gundi yatuwadde njega magundi yatuwadde bwona batagade kumesha ninga linnya lyo nze nja kumwe kyabuletezi mugambo nange tulina omuntu waffe atagadde kumwogerako naye yakoze kino kubanga njaranye kola ebitu byaffe mu bulambulu kufa abantu tubira mu kamera newe yame ekintu neno nakikola ki takituukiza omuntu n'omukubira eyo kyobalanga mukama yenengeri janyamba kubanga ntambulira ku mashi Eva and straight. Hadi oita sawa kujana gawa mu mchalo njagala mugulide jiki 10 mugulide jiki bweziti rozeti ngola kusende katika msaoni ngano bikuwa oba nembikwa nembireta nezile bali kati munange nange twatugeneza ebimuchichi osegera ngaba babikuwadde oba oli aguze company namba nanga rozeti omukazi twine bile mu bimutwalire njabbi kuletera mama njabiteka mu motoka ejule ebisigaleyo mbisombe pona paka mbikola ki goma nyiwo nabiteka inshallah in case it happens. Oshitegeera so bye bigambo byange sagala ne mugalo zetu wajja wanene watutanda tusabiriza bla bla kino kyogedde bwogezi nti nguweke mwenyini salawo kubitwe twina bingi nnyo salawo gamero zetu mchalo njagala mumpere bine ebitu bine biti tekina buzonja kubimuwa muwe sabuni wo lususu atambuze muko ku bantu twatugende ngabade bakwadde ebintu tosabitambuza onaatya kwatambula tambuza de ebintu kiki otakoze bana yo muzikirize nsobola bitambuza basabe bakugulire ku bintu dala bannanga abanda basaba mugulire ku bintu ya bitambuza twache sobola kukola buli kimu sobola kwasaganyize mwamu neyanziza kubanga mulimu omuntu agamba mulimu omuntu agamba mukama mpaddeyo kasente ngenda mwebaza ntya mukama Katonda ampadde abaana mbadde kisuubira ngenda mwebaza ntya mukama Katonda banange nakyankoledde ampadde obulamu nengenda kumwebaza ntya okuyamba omuntu ayetaaga obuyambi kimala okwebaza Katonda ojja ku bugagga bw'omukama wange gwe nongaggawaza ebyo byempita ebyange byonna bibyo zikiriza nange okutwala kw'ebyo byompadde mbikuddizenga yigiriza nange okutola kw'ebyo byompadde ngaggawaza abalala. Besides being a media personality, she has proven to be one of the best entrepreneurs that are growing in UAE. Eranga, she's the CEO. Nyondo Gleam. The CEO Nyondo Gleam ekizigo ekikuyambako ku skin yo bwobanga oli mwana wa buwala olyeyo oyagala skin yo eclearinge nga tekwerusiza oyina rashes on the skin. Well, Nyondo Gleam is the cream that you're supposed to use. We use so many lotions ezitufukula and so this is not one of them. Well, by supporting Nyondo Gleam, you're adding a stone kumuntu gwe tulabye nga evolving her from scratch to the level until right now she's the CEO of this very company that makes these beautiful lotions that we use on our skins. Mumuwagire kiri certified. I stamp in it 100%. Twesangeyo enamba z'essimu kweziri eri +971 5246 80778. Womwana ali mu kiyumba. Nyondo Gleam is your best lotion that you should use okubeera nga okiryalinga skin yo.